Sirira bulamu bwange lwaki simusinza Mukama munako nyingi namusaba nayamba lwaki simusinza Mukama yewe sirira bulamu bwange lwaki simusinza munako nyingi namusaba nayamba yo ulya obulamu bwali buzibu nnyo nga sinaba kumukobola Tell that story to Nyumizo on Church News TV. It's where you are, ladies and gentlemen. Abatulaba mwebalo kubanga mwasalawo kubanga mutulaba mwebalo kubanga mutulaga love mutulaga olukundo mutulaga embeera yonna nga bwe mukiyite yewammwe naye okunoonyereza kulaga nti bandiganda baffe abawangalya mu mawanga ag'enjawulo mwe musinga okutulaba abatali waka wano bannaye mwebale nnyo bali ddala mukolya ddala omulimu gw'amaanyi nyeera gwa bbeeyi Mukama Katonda abeere ng'akola ki nga kibabalira yenze mpaji given Brian Kagaati the gospel music apostle mu parafine the gospel music na yes and this time around tuli mu bitundu tuli ku luguudo lw'entebe eno oluguudo lw'entebe lwa mukisa tuli ku luguudo lutwala abantu ebweru leka gwe neesekere mu kyokka Yesu alright tuli mu bitundu by'endejje twawetedde n'amasuba tuli eno ndejje zanta ku municipality sije bayite gombolola opposite ne gombolola we tuli wano ekanisa we tuli wano badita ndejje ndejje Miracle Revival Christian Fellowship badita ndejje Miracle Revival yes etuli wano ku ndejje Miracle Revival Fellowship Church International okitegedde muganda wange bwe tuli olwaleero yenze mpaji given Brian Kagaati Church News TV Uganda. Tell that story to Nyumize. Yes, a lot is happening around the world, but allow me to tell you about this that we are about to introduce to you, this great woman of God. Atali mulala bakira omukyala yayimba oluyimba luli lwenkubye nga nnyingira omutegeera Joka Yesu. Much is happening here. Ladies and gentlemen, mumpe akakisa kano mbagatte ku mukyala wa Katonda. Muwandiisi w'ennyimba, mubuulizi wa njiri, kyokka ng'ate buli kyakola akikolera ddala. Okitegedde? Teyeekozaakoza buli kyakola akikolera ddala n'amaanyi ge gonna. Bassebo ne bannyabo, omukyala ono gwe ngenda okukwanjulira amaze ebbanga nga nkwatagana naye mumanyi akuba omuziki gwe ndowooza mugulaba ku TV ate nga mubuulizi wa njiri ekyo nakyo kimanyi maama family woman okitegeera ate nga mubuulizi wa njiri basibo ne bannyabo mumpe omwaganya guno nkugatte ku mukyala wa Katonda w'amaanyi gwe mmanyi obulungi atali mulala bakira nga ye Pastor Judith Uwera Kaweesi. Pastor Judith Uwera Kaweesi. Tusanyusa okukulaba. Nange ndi musanyufu nnyo. Soko babuzeeko abakulaba mikwano gyo. Ndi musanyufu nnyo mikwano gyaffe mwenna abali ku mpewo zino okubanga mutulaba okubanga mubeerako buli kaseera. Twagala kwebaza Mukama ku lwammwe era tusaba nti Mukama bawa omukisa omunene ogw'amaanyi era mweyongerere ddala okubanga mukyali ku mukutu guno. Abalamusaako si mulala bampita manya geego gennyini tebampita bula geego. Musumba Judith Uwera Kaweesi omuyimbi wa gospel omubuulizi wa njiri omufumbi w'emmere mu maka babayita ba housewife. Aha ate nga sigifumbira mulala nga musumba. Ogifumbira musumba kabula oli w'amaanyi. Manyi waliwo engombe egamba nti behind a great man there is a woman of God. There is a powerful woman. Behind a great woman there is a powerful man. Kakati omukulu oyo ateeka okuba nga naye nantamegwa. Amina. Kakati Pastor Judith Uwera. Yes sir. Soko otegeeza omulabi oyo mu buto bwo wali mwana kikaati? Mu buto bwange saali mwana mubi nnyo. Okay. Ya kuba nali mpulira nga njagala nnyo kubeera omwana omuwulize nga saagala nnyo kubeera stubborn. Okay. Naye we nabeereranga stubborn nga tuli mu kanisa bwe tutyo ne batuuka okwaniriza omusumba nga tebatwaniriza kuyimba nga ffe abato. Ekyo kinyiiza nga ndabira ddala
ne service tenyumidde nga kintabula naye nga kasita byonna biba birungi batwaniriza abato ne tuyimba kuba nze natandikira mu kuyimba bato Sunday school kati nga musumba bwajja buli kibunga ate nga sagala kuyimba nga musumba taliiwo nga musumba waali ku kituuti amanyi nti tulina abaana abayimbi mu kanisa kati obuzibu we bujjira bakyaze omugenyi bagamba obudde bukoze butya tebajja kuyimba awo omugenyi oyo nga sijja kuwulira bwe yayogera yes awo sitabonesi wange we yabeerangayo ne bamulabako nga nyiiga era ng'ondabira ddala mu kibiina ti ndi munyiivu yes Pastor Uwera yes ololokoka ddi kuba ndabyo oyogedde ku by'obutoobo obuto wali otegeera ebyo wali olokose ebyaddala obirokoka ddi oba walokoka tonnabitegeera ekyasinga okundokola ewaffe waliyo olubaale munene ate nga yabeesinga ndowooza kunze nga ntawaanya nnyo kakati awo we nalokokera omusumba ekkanisa bwetandika ku kitundu ne babuulira enjiri do to do awo we batuukire ewaffe naye nga nze emizimu gyali gyampamba dda nga gyakweroboza kati nze ewaka naddukayo buddusi neŋŋenda kasita nnawulira nti basobola okunnyamba nenzirukayo neŋŋenda ku kyaki katonda wange kati gwe twali kusanze wa Pastor Uwera bannange temwina we mwandinsanze okuggyako nti yesu kyenyinza okwogera nti yeebale kujja mu bufunze wakawaddukayo ng'oli kato nga ndi muto ogende mu kanisa osobole okuyambibwa nsobole okuyambibwa era ekyamazima bwe natuuka mu kanisa nayambibwa amazima era nze sitore yange entuufu nakula ne musumba saakula na bazadde musumba yeyanjola paka lwe nakula amina musumba ani oyo ali credit bamuyita John Pastor John ali mu kyalo eyo yes kakati olwo Pastor Judith yes tukulabye edduka ewaka olwo walinga myaka emeka onyikira ewaka omanyi waliwo olabira ekigambo lya n'ogamba bannange kino we si kyetegule kyalintwale zira kumwa oba kyalintwale mugeyena wakandooza naddukayo mu myaka nga 4-5 nga wali kano olwo omanyi otya nti setaani mubi ku myaka 4-5 nga bantuma nnyo mu buyumba okuweereza sitaani nga bwe bookya emicomo gy'ennyama nze nino gitwalayo ne batuuka ekiseera ne banteekayo emizimu ne gisaba mbeerereyo ddala mu buyumba bw'abajjajja omubiri gwa Kristo nga gwali gusubiddwa nnyo gwali gugenda kunsubwa nnyo olwo n'ogamba nti nze bannanga wannyo weewaawo sijja bisobola nina akandeetera ddala okukyawa sitaani nti bwe natuuka mu biseera ne ŋŋamba naye mu baana bonna nze nina okukola kino naye nga simanyi nti byatuuka ne binnonda akati ne neekyanga naye nga siddamu kukola ki nga bwe bampa ennyama enjokya obulungi ntuuka nenkola ntya nendyako sitwalayo nnyama wabula ntuuka nendya kati ebiseera ne bituuka ati amaaso gange ne gaziba abazadde ne bagamba jjajja banyiiza olwekyo kyewakola zizeeki kyewakola okubanga tokyagondera bajjajjaabo baweereza amaaso gange ne gaziba ati ekiseera ekyo amaaso gazibira ate wenzirukira ate amaaso gazirukadde nga ndi mukyaki egazirukira mu kyaki olugendo ogenda okutinatina okuva ewaka okudduka mu basumba ng'amaaso gaziba abasumba be baanona beba kati batambulanga ne bandeka ewaka ne bwe baba n'emikolo tebantwala nga mbeera ewaka kati abasumba baali bazzeeko dda emisana ku makya okubuulira enjiri do to do ne bandaba n'abantu baali babagamba waliwo omwana emizimu gwe gyezza nga ne ku kyalo bitambula kati koolwo lwe bamanya nti tebaliiyo ne bajja ekitegeeza ne ku kyalo byali bitambula nti gy'emizimu gyakweroboza nga bakimanyi waajo kubanga sitole egamba maama bagenda mu ssabo nga tamanyi nti ali lubuto kakati yo ne bamagamba bikubye mwagala tubakolere soke mutuwe omwana oyo ali mu lubuto maama bagamba siri ne bamugamba ffe tululaba lwa myezi egyo 2
katawo story we bampeerayo Pastor Judith katwebaze Yesu okujja mukulu okujja kwa Yesu amazima kwakyusa ebintu era nze neŋŋamba nti yeebale kujja amazima ddala kuba kakati tunuulira awo mu mbeera efaanaganako ng'eyani ddala yali saasidde olaba wali kaana kato naye nga n'abantu ab'otuuze ab'oku kyalo bakimanyi bulungi nti ye yakweddiza setaani lubaale yakuwamba yakweddiza yakufuula wuwe naye nga tebalina busobozi bukuyamba kukununula tebalina kye basobola kubanga oli omusajja baali bamanyi nti yalina ebyokola ebisinga amaanyi ku kyalo era waliwo taata step ndowooza muyite omwana mukyala wa taata wange muto yagezaako n'ayogera n'agamba naye omwana oyo musobola omutambulira n'akola kintu n'atereera bo tebanyiga kintu okuvako olwo yagongobala oyo omwana yayogera yali mukyala omukyala ng'omuntu bw'ayogera ng'akusaasiddeko mu nnaku n'agamba naye omwana oyo ndi muyambe n'agongobalirawo wange kati baali babiki ebintu nga balaba byamaanyi okusinga kati oli ayogera wagongobalidde kati gwayagala okutaakiriza omwana wali toyina woyo oba oyo nawe otandikira okwogera wali toyina Yesu yebala okujja bannange era nja bagamba abantu nti ebintu bya Yesu biririyo nze obujulizi obusinga sibuwa ku lw'abantu abalala wabula mbuwa ku lwange okunywera mu bulokozi sibunyweramu lw'abantu balala wabula nze nze ndi bujulizi olwodduse mu kyaki abasumba bakusabidde bansabidde ekigambo kibuuliddwa kitandise okusumba yalangirira okusiiba kwa wiikisi ndowooza zaali 3 nga basiiba bansabira basiiba bansabira mpaka ndowooza mu wiiki yali etuuka yakubiri musumba nanfulumya ebweru ng'obudde bukedde wano akasana we kaviirayo weru wa kyaki olwo ali mu kusiiba n'atandika okuneetoolooza nga bwantambuza nanziza eri akomawo egamba ng'omuntu bw'omugezesa olabe olunaku olwo sirulwerabira mu bulamu bwange nakati nkyalwogera lwagenda okubanga ziwera ssaawa nga 6 natandisa olaba ebisiikirize bwe nava ku bisiikirize okudda mu kyaki nali ndaba bantu yebale Yesu okujja ku Church News TV koli muganda wange ali obuuyi obuwebala okubanga ogoberera olugero luno mpoze tujja kwerabira bannaffe aba The God is Grace Junior School nga balina ne deke abasangibwawo Masajja Kibira Masajja Kibira amwebala okubanga mutupowaringa ekintu kino okubanga kitambuleddera mu maaso olunaku olwaleero tuli wano nakugambe tulindejje Zanta opposite ne municipality oba Egombolola we tuli wano ku church enakulaze Ndejje Miracle Revival Fellowship International Church. Okay, tulina Pastor Uwera. Yes sir. Kakati olwo otulazekaawo otunyumirizaakaawo kati bino ebyokuyimba byo bitandika ddi? Okuyimba nze okuyimba talenti yange nagimanya nti ndi muyimbi nga maze otuuka mu kyaki otyo kwegamba fe abatanalokoka tufiirwa nnyo twali badde twadduka dde oba tudduke kati okuyingira yeekaalu Mukama azuule talenti eziri ku bulamu bwaffe ekyamazima kiri nti tosobola kumanya kuzuula kirabo kyo okuggyako ng'ekifo mw'oli kikwatagana n'ekirabo kyo kaddemu nti tosobola kuzuula kirabo kyo okuggyako ng'otuuse mu kifo nga bamakinga naki nga bye bakola bisobola okumakinga n'ekirabo ky'olina. For example nti mu kyaki mulimu okuweereza mu ngeri ez'enjawulo bw'oba ng'oyagala kumanya nti oli musabi bw'otuuka mu kyaki osobola okizuula nti ndi musabi bw'oba oli muyimbi talented osobola okizuula ng'oli mu kyaki. Yes. Kubanga era mulimu abayimba ne wali ekyokusaba kubanga era olaba abasaba ne bw'obanga wali okiwuliddeko naye noweetya bw'otuuka mu kyaki waliwo ekikupika okusobola okufuluma ekyo kyennyini ekikulimu. Yes. Kakati olina oluyimba lwayimba olwakola hit. Yes. Yeewaayo nafiirira obulamu bwange lwaki simusinza Mukama mu nnaku ennyingi ne musaba n'ayamba lwaki simutenda Mukama obulamu bwali buzibu nnyo nga sinnaba omukoola nga nabanjagala batono nnyo embeera yali etiisa naye Mukama obukya buziba buno nange bwakyera nonnyanukula ebintu byali bibi era nze ebiseera ebisinga siyimba ku bantu balala nyimba ku bulamu bwaffe
ewaffe. Yes. Okay. Era olwimbo olwo omanyize nsooka ninanze nganze nsooka nenfuna kakolansi awo. We mfuna kakolansi ebiddako we bijira. Naye nga siri ku muntu mulala. It's a true story. You yourself. Yes. It's all about your true life. Nti obulamu bwe bubeera obuzibu, obulamu bwe bwabeera obuzibu nga teri muntu ayagala kukusemberera. Amazima ddala. Naye bwe balabanga oyinako woovudde n'obaako wooyimirira ate buli omu aba ayagala kubeera mukwano gwo. Naye ng'ate luli ng'otoba ogwa bw'oyimuka. Anti Abaganda balina olugero olugamba nti in fact ntira ogamba mikwano gyange nti waliwo ekyawandiikibwa. In fact era kino ndowooza kyawandiikibwa kubanga era kyawandiikibwa naye si buli kyawandiikibwa kibeera kyawandiikibwa. Ako sikategedde. Ntira ogamba mikwano gyange nti waliwo ekyawandiikibwa kubanga nakino era kyawandiikibwa. Naye si buli kyawandiikibwa nti kibeera kyawandiikibwa. Naye waliwo ekyawandiikibwa ekigamba nti baseesa gwaka. Kimanyi ekyawandiikibwa ky'Abaganda? Ekyo ky'Abaganda kituufu. Baseesa gwaka. Ate era balina n'ekirala era ekyawandiikibwa nga tuyise mu mbeera y'emu nti si buli kyawandiikibwa nti kibeera kyawandiikibwa. Bakira kino ekyawandiikibwa ky'Abaganda kigamba nti basanyukira ayengezza. Ge mazima. Kaakati awo munnange nabo banenye empola. Kali bakweteekako nga bakiraba okibyo kyabizza. Ne bagamba kaakati ono tuteekeddwa omuno. Ku Church News TV Uganda kwoli muganda wange ali obuuyo bwewala okubanga ogoberera olugero luno yenze mpaji given Brian Kagaati the gospel music apostle mu parafine the gospel music nana na wano tubebaza bannaffe abatulaba nga musinzira mawanga agebunaayira bannange mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala ekyo kye mukola Mukama Katonda abe nga akikola ki nga kibabalira gwe ya subscribinga ku channel eno oli wa kabi alaikinga bye tuteekayo Mukama akuwa omukisa gwa sharinga n'obyongerayo mu maaso n'obyongerayo naawe akikubalire ate gwa commenting nga naawe gwasenga tukyalina Pastor Judith Uwera Kaweesi side za wano we nakugambye ndejje ku Zanta ekifo kino we tuli wano bagiyita Ndejje Miracle Revival Fellowship Church esangibwa wano Ndejje Zanta Ndejje Zanta opposite ne Gombolola oba municipality. So Pastor Judith. Yes sir. Olwofumbirwa ddi? Story y'okufumbirwa eno. Mpanvu naye ndowooza ka mba nkutemeratemerako. Temeratemerako munnange kubanga 2010. Olwofumbirwa. Yes sir. Okay. Kati olwofumbirwa 2010 ina baana? Yes sir. Bameka. Fe Abaganda tetubala baana. Temubala baana? Kale muli bagiivu. Temubala baana? Yena ndio mwali yangama tebabala baana. Omuganda omutuufu tabala baana. Ojja kuba obala omunaana ng'ogenda kuweza kika kyawe. Kakati awo. Sokolwa ogamba nti tulina abaana kuba kati ffe nga ffe tuba n'abaana ab'omubiri n'ab'omwoyo. Otyo. Ese. Kakati oyinza otubulyako ku linnya ly'omwami kale tumutegeere mu bujjuvu kuba kakati amanyago tulaba Pastor Judith Uwera Kaweesi. Tetumanyi Kaweesi lya taata oba lya mwami. Kati wali badde otulambululiramu awo nze akulaba wano ku Church News TV Uganda akakase ddala serebu wange ono oba omusumba wange ono ye yaliwa. Omusumba we yaliwa ogamba nze oba ono gw'osabye nkwanjulire. Oli atulaba wali kati mutegeezeko omwami bamuyita batya amannya? Already wagafunye dda. Gaja. Yuyu bamuyita omutume Pastor Nabbi Kaweesi Timothy. Wow. Omusajja kwegamba Katonda gwe yakwasa Ndejje. Era ndowooza bwe wabadde ojja wakiwulidde nti Ndejje bamanyiyo omusumba omu. Twamenye seffe. Twali nnyo okubeera twabuliza wa Pastor Kaweesi Timothy. Nga buli omanga abagenda opposite ku Gombolola. Oli agoba ebikolimo. Opposite n'Endejje ku Gombolola. Ajja ku bantu ebikolimo abantu kye bamanyi. Era bw'obabuuza ne bw'obuuliza mu kibuga bagamba ogenda ewoli omusumba ajja ku abantu ebikolimo. Kubanga programu ye normal eri nti va mu kikolimo waliwo essuubi. Kati bamumanyi ng'omuntu ayambula abantu ebikolimo. Kyamaanyi nno ddala. Naye ng'ate abantu bomanyi
bw'osabira omuntu n'atera bagamba musumba weebala oli w'amaanyi amaanyi Katonda baba babwana ggwe nti gwe oli w'amaanyi naye ate oli si ajjako ebikolimo wabula ali mu ye gwe bayita Kristo amazima esebo amazima okay ogambye ye mutume pastor nabbi apostle Timothy Kaweesi yesu okuleke esebo omanyi bagamba nabbi tamanyi nabbi taba w'amaanyi waabwe nawe atera okusabirako ate kati nze yansabira sijja kulimba kubanga engeri gye naliko obuzibu bw'emizimu gy'ekika ewaffe baali baatugamba ffe abawala tetulizaala bawala era nga baatugamba actually nze nali sirina wakuzaala ndowooza nali banfumbiza emizimu ekyo Mukama mwebaza nti naakikutula kati ate bwe nzigira ewuwe naye mba nga nensooka kirabako ne ngamba baakyogerako nti ffe abawala tetulizaala baana baki naye musumba mwagadde bwe baakibambaza nti abawala temulizaala baana bawala ko musumba temumumanyira kamuwase ngenda mumusabira ekyo naakijjawo musumba n'akola bibiri n'akwewasiza n'akusabira n'akusumulula kati kye njagala okugamba nti kiri ewaffe eno kivaawo nti nabbi taweebwa kitiibwa wa oba takola waabwe kubanga nze nina obujulizi basisita bange bonna balina baziyita nnume baana balenzi bokka kyokka ate nze musumba Kaweesi yakugamba kankuwase n'akutula n'ekikolimo n'abawala noba kakati abalokole mulaze setaani ejjoogo sitaani ye takyalina wanyola yalowooza agenda tusiikuulirako enfuufumbu tudduke kumbe waliyo abamukwatira embooko n'akaaba naye ayimanyiwo baatya ayinamu baatya ayinamu baatya kakati musumba ofuuka di recording artist awo njagala nnyo okumanyawo nze akulaba kati essaawa eno ofuuka di recording artist recording artist ono 2016 awo 2014 awo nina akayimba ke nasooka okuyimba nako gyekali nkajjukira bulungi nnyo kayimba ako nkajjukira nali nkaagala nnyo okuba nalina challenge gyempitamu kayimba nga bakayita nyamba mu bufunzo otandika 2014 okuyimba nenyimba yakayimba kangaako bakayita batya nyamba Yesu nyamba nyamba ebikemo bingi nnyo nyamba Yesu nyamba gwe yasobola kunyamba byonna bye nali manyi bikyuse abantu bange nabo bakyuse mikwano gyange nabo batunula bulala nnyo yegwe yasobola kunyamba nyamba Yesu nyamba Yesu nyamba nyamba olontadde mu gguna Yesu nyamba nyamba Yesu nyamba yegwe yasobola kunyamba amina kati olwo musumba ako kagira kwa alubamu bakajja singo kajja singo mu bufunze oyina ennyimba nga mmeka ennyimba zennina essaawa zino ziri ennyimba zennina kati ziri 12 wow mu nnyimba zezo oluyimba kyolukwanjula eri abantu oluyimba olwanyanjula eri abantu lwe nasookera ddala albumu oba kale oyinza ogiyita albumu naye ku albumu eyo njagalako oluyimba baluyita tebinaggwa tuwemu akapera tebinaggwa Mukama kyalwana tebinaggwa Mukama kyalwana tebinaggwa Mukama kyalwana nze nalingawo nga negomba okubako bulungi era ndowooza kimu ku nsi ti Katonda taliyo amaziga go nenkaaba
nga ndowooza ebyange byaggwa lwali olwo ng'ebintu mbikoye ng'era ndowooza kimu ku nsi nti singa siriiko lwali olwo ng'ebintu bikaye. Musumba wayitibwa oli muyimbi wa ddala olenga tekuliiko bivuga naye oyimba kale oli n'atwala obudde ng'akuwuliriza ng'ate bimunyumira. Mukama akwongere ekisa omukisa n'amaanyi agabikola mu kwagala kwe ye n'amafuta aganyweza abayimbi mu kuyimba n'amazima ddala. Amiina. Yes, bakaita tebinaggwa. Nze mbadde ndowooza kalala kuba akayimba ke nasinze ke nakumanyirako kalala nnyo kati kano kwolaba akakoze hit. Okay. Ke nasooka okukola video era ke natambuza nnyo. Manyi mu album mubaamu ennyimba. Okay. Kubaako ennyimba nyingi naye waliwo oluyimba naye lw'owuliriramu emirembe ate nga it's a true story. Okay. Yes. Kati story yonna gye nzize nkugamba nti singa Kristo teyeewaayo nandibadde sirabikako leero. Amazima ddala. Nga bw'owulira nti singa si Yesu nawe sandikulabye. Tufaye twayesanzewo bannaye. Sookeeko akayimba abantu ke basingira ddala okwagala avenue ddala nnyo. So ekyo kyamaanyi nno nze nsanyuse. Kakati Pastor Judith Uwera mu nnyimba ze ennyingi ze wakakola luyimba ki lw'osinga okwenyumirizaamu? Oluyimba lwensinga okwenyumirizaamu nti akageri sitaani ke yankolako effujjo nange ate nenkizuula luvannyuma nnyo nti yadde alina amaanyi mangi mu kusooka sitaani asobola okukolako effujjo n'akutandikako ng'oli muto n'akubonyaabonya naye ati the end bye yakuŋŋaanya emyaka Kristo abijjawo olunaku lumu. Kati ekyo kyekyandeetera okuba nga ate njagala luno oluyimba nti Mukama teri amusinga. Ye vibe ye empya ddala ddala. Ye vibe yange empya. Wow, teri amusinga. Olwo wayimba ku concert ya Seku Martin. Mtuwe makapela tule. Mukama teri amusinga. Yes teri amusinga. Teri amusinga. Tibyonna bye yakola yamaliriza nga Yesu ali kutoka. Oyite bamunyigira mutooke. Ate nasirika asooka n'aguwamu akaseera. Sitaani n'akuŋŋaanya n'akola kino agamba tuuma entuumu naye nze mbiyiwa lunaku olumu amazikulu gaakyo nti teri amusinga. Jesus always finishes with a flourishing finish. Ate oluyimba olwo nti abantu bagezaako okukola ebintu bingi bakola effujjo ne bakola naye era waliwo bye batasobola kukola Katonda asigala abasinga. Kituufu. Tulina emikono gyaffe bano abazungu bakoze ebintu bingi naye omuntu yabalema kivula nabagamba mu luyimba tibakole omuntu bwe baba bamanya nti bamaanyi basinga Katonda amuteekeko amaaso ennyindo amatu byonna amuwedde omusaayi. Musumba ate onyiiza ennyo bw'ogenze mu by'omusaayi. Balina owaabwe gwe baakola ennaku ezo emabegako awo ne bamuteekamu omukka. Balina Sofiya gwe baakola awo balina roboti ze baakola naye bw'oganzidde ate eby'omusaayi n'omumalamu amaanyi. Kati basobola ebyo n'antama eggwa waffe era asigala teri amukola ki amusinga lwe luyimba lwange olwo. Baamukola omuntu waabwe ne bamutuuma roboti. Tumulabangako. Namuwulira bw'abamu bagera n'amugula n'okumugula n'amuleetanga mu mukyalo ewaka naye era sifujjeero lyennyini setaani ojoga. Okay. Kakati Musumba ogambye teri amusinga mu nnyimba zo z'osinga okwenyumiririzaamu. Video ina mmeka sofa? Video sofa nina 2 nina n'endala 2 ezitanafuluma. Oli muzikola. Kankubuuze mu nnyimba zeezo kale ezowaka video wawulira otya ku lunaku lwasooka oddulabako ku TV? Ekyamazima nali musanyufu nnyo kubanga omanyi ebintu byaffe ebisinga biri mu birooto naye bwe nalulabanga ku TV nga luzannya nawulira nga njagala buli muntu yenna akirabe nga bwenkoze ekyo bwenkiri gamba nti ono abadde Katonda. Amazima ddala. Esefo. Ate ku radio
radio ate ko natambulanga nakasimu ane bwembeera ku church kati nga bamanyi okuŋŋamba teega sawa bwe ziti tugenda kubanga tuluzanya ku radio ati nga nina okubeera n'akasimu lwakuba ekyalumanga nga abamu bagamba kayimba kali ku ssimu wakali kali okwo naye nga njagala bawulire nga bangamba wa olimbako kati ennyimba nga bwomanyi nti baziteeka mu ssimu kati bamanyi kapuleyinze naye nga njagala nnyo okulwana okubakakasa tiruli ku radio buli okawuli akayimba kati bakakuba Setaani anti alina enkola ye bw'aba yayagala yakwagaliza okufa n'otafa yire tazaayo birango ajja waakiri n'akubika naye nga bane bagabane naye ono gwabika nga ffe tulaba mulamu kati Setaani enkola ye kati mulaba naye oluyimba lwe lwakubanga ku ssimu balowoozanga luli ku memory card balowoozanga abantu banafe y'abantu bagamba olimba si kayimba kyekiri amawulire Setaani agasaasanya agamba sha oli Lazaalo nnaku nnya yafadde akati oluvannyuma agenda okuwulira nga ate ow'ennaku nnya mulamu so bwekityo bwe kiri nti Setaani agezaako okuba nga atussa wansi naye Kristo mwesigwa naye ate agezaako okuba nga akola omulimu amazima ddala kati olwo tuvuddeko awo katono oŋŋambye otandika okuyimba 2016 okikubye tulye no mu 2020 mugumu emyaka kumpi gigenda nga mu 5 kati musumba oba Pastor Judith Uwera awo wetugambira wetutandikirawo okubuuzaawo wotandikirawo okuba mu 2016 awo muyimbi ki yali akolera obulungi nga mukyala omuyimbi omukyala yali ankolera obulungi olw'okuba nti ennyimba ze nasooka nazo zaalimu kind of ez'okusinza ez'empolampola oluyimba olwamuzizangamu amaanyi lwali lwono mu mukwano gwange namesake babiri yes zakoleranga nnyo nga buli bwenziraba actually kuba twabeerako naye katono mu conference kati 2016 awo kale tugeze kati gwe guno omwaka 2016 gwe tulimu weewaawo omanyi tuli mu 2021 omwaka ogwo muyimbi ki nga mukyala kale bayimbi ki abakyala boyinza okwogerako abaali ab'amaanyi mu mulembe ogwo mu 2016 si wala nnyo na wano we tuli naye era waliwo embeera eyaliwo nga bw'otunula olaba bano betulengerako zi TV bano betulengera mu zi interview ffe tulituukayo baani abo bwewalabanga nga b'amaanyi mu biro ebyo wotandikiraawo mu biseera ebyo wentandikira bayimbi balinga bangi mpozi okugambako batonotono naye nga balinga bangi waliyo nga babeti na kibuka babeti na maganda ba Judith babirye mu 2016 okuba nga benjagala nze ennyimba ze nayagalanga benayagalanga okuwulira era nga bwe bangamba beti na kibuka wa beti na maganda inako wali crusade nga mpulira njagala at least nziruke ntuukeko awo n'omuyimba omulala gwe nayagalanga ennyo gwe saafuna chance kubeera naye bamuyita Fiona Mukasa naye ennyimba ze nazagalanga nnyo kati takyalimu muno naye ennyimba ze nazo zankoleranga nga singa mpulira nti bagamba nti ali wano njagala wakiri mulabeko bulabe yes kakati awo musumba nentandikira okubuuza singa oweebwa chance okuyimbako n'omuntu yenna bokukola naye kolabo nga mukyala nga mukama akwadde chance okoleko kolabo n'omuyimbi nga mukyala oyinza gikola naye mu biseera bino nina mukwano gwange gwempulira gwenjagala okukola naye kulabo nkyemanyi naye mu biseera ebyo yali akyase nnyo actually mu biseera ebyo yali kwali nakati akyaliko Juliet Meme ono Joy Tendo omulala gwe nali nsinga okwagala bamuyita ono yagenda ebweru omukyala yali mukyala musumba bweba kolabo saawa zino ate gwe njagala kukola naye kolabo atagwako
Juliet Meme. Yes. Tagwako. Tagwako. Mu nnyimba za Meme luyimba kyolisinga okukwata omugamba. Oluyimba olwasinga okunjaga okunkwata omubabiri lwensinga okwagala actually mu nnyimba ze. Ebya Yesu tebiri mulosi. Lwakwante ebitundu sibimanyi bulungi naye mmanyiko kano. Kakola asikale era kana amala ate munnange. Tebiri mulosi ebya Yesu tebiri mulosi kagenda bwe katyo kwegamba naye nga okusinzira engeri gy'akayimbamu alaga nti okukolera Katonda oba okubeera mu Kristo abasinga bakirabanga losi naye buli bw'obeera mu Mukama tebiri mulosi at the end of the day omaliriza nga goliko amazima ddala. Ennaku zino ayina bakaliwo bakayita ensulo asumulula ensulo. Ensulo asumulula ensulo kaliko. Okay, kyamaanyi nnyo nnyini ddala weewala okubanga koli ku Church News TV Uganda weewala okubanga ogoberera olugero kyamaanyi kyemukola bannanga abasubscribinze abalikinze abasharinze mwenna Mukama Katonda kibabalire abaganda baffe abatulaba bwano mu ggwanga Uganda mukola kyamaanyi wamu nammwe abatulabira mu bitundu by'eggwanga bitundu by'ensi eno eby'enjawulo bannange abagenda okupambana okunoonya akasente yonna gye muli atubasabira mukisa ffe abali eno ku base tugamba nti Mukama Katonda ablessinga emirimu gy'emikono gyammwe mukomewo ng'endogoyi ze mwagenda okunoonya muzirabye bannange nga muzirina. Okay, kali Musumba tukyayine Pastor Judith Uwera. Musumba kakati olwo otandise okuba music osanzeewo abo naye singa olwaleero oli akubuuza nti Pastor Judith Uwera omulaba wa mu myaka 5 okuva kati musically oyinza mugamba oyinza musigira kifaananyi ki? Mu myaka 5 okuva kati nze kyenjagala okwogera abantu balaba kati ti Uwera emyaka 5 okuva kati yagenda okuba ng'asaanikidde Uganda. Tewali muyimbi mulala agenda okuddamu ng'awulikika. Uwera yazze kumenyawo buli muyimbi. Anabamenya wati ayina akozala afuneyo bakamenya batambula bakamenyu ndi nabo bali abamenyera biri ebyebiteega kati ate nga we bali aba ate waliwo n'oli kamenyu oli gwe nagambye nti teri amusinga oyo twakoze dda naye trip yo ya music okuva kati mu myaka 5 kigenda kuba kisufu. Kugamba yatudde mu stay yali. Yatudde. Aloba kuvuga kuolekeza wa bannange. Ekintu kigenda kuba kyama kyendagala bagamba bagisibwa nti omuziki gogenda guta. Gugenda kuba kati ennyimba ezisinga zengambye sinazita. Je ziri eyo. Okay. Nga bwe ngambye omukulu yamadde azimanaging agamba nti kati fulumya kano ke kaliko kola booti naye ekijja kyamaanyi. Amina bwe ntunuulya wakawo omulungi nnyimba zo zaagalwa abantu naye sikulabako ng'otimbye posta nti olina concert kiki ebivulu mutya byaki anti ebivulu ebiseera ebisinga tusooka kweteekateeka mumala kweteekateeka naye olengera ffe wagenda n'otukubakawo oluyimba awo baleta yeewaayo n'olupushinga netulowooza ti kakati yeewaayo concert weewaawo ajja gitegeka ku gundi kundidde Miracle Revival oba kale ajja gitwala mu Labonita oba kale ajja genda ng'eyire Vixen gyategeka ku gundi ku cricket oven saalaba kati oluvannyuma ogigaseeko gibikkako oluyimba awo olw'amaanyi n'oluyimba n'olubikka ate era nalwo neera nga nawo sirabawo keegenda kiki ekiriwo mbadde mmanyi concert ezo muzitukola muzitutegekera ffe ababaagala tujje gye muli tuwulire okuvako gye muli tubalabeko ne live kati abasinga obungi bakulaba bulabi ku TV tebakulabanga nako concert abasabire ewammwe ku kyaki concert zino zinyuma nga togenda kuba abantu kayimba kamu bubiri ng'oyina already kyofumbye ng'oyina bw'oyimba kamu onozaako akokubiri n'oyimbako okusatu nga oyina kyogenda ofumbye amakulu gakyo ofumbidde abantu ekintu ekikola ekijjudde kayinda gye Miracle Revival giragirira omuntu nga ye abeera Nansana abeera Mpererwe abeera Kamooca abeera Kira Road abeera eri waffe Namagoma ava Ntebe
avante nave Busaabala kali jimulagirire tugeze kati owe Busaabala ye tuli ba neighbor kale yo muleke awe Busaabala tuli nearby naye ndeje tulina ndeje za mirundi mingi naye ndeje neje twogera ku ndeje eri ku Entebbe Road ndeje n'amasuba kasitotuuka kati bonna boyogeddeko bamala kutuuka mu town kati bwotuuka mu town paaka nyingi ezirimu naye ekuleeta endeje eri bagita Usaafi paaka ya Usaafi mwoyingira n'olinnya emmotoka ezikuleeta ndeje kuzanta kugombolola yes kati bwotuuka kugombolola ku mulyango ku geti y'egombolola kwennyini kwoyimirira n'otunula ekyemmanga otunula ekyemmanga ojja kulaba kuba erikkirira ekyemmanga waliwo n'akapande kennyini kasoma ndeje Miracle Revival kati ndeje Miracle Revival okkirirako katini oba otuuse ku kyaki wane wantu wamuwangu okulagirira bannange kubanga bidedera nga ntuse mu paaka ya Usaafi ndeje emmotoka ezindeeta endeje zanta oli mugabogambi kugombolola bwe nvamu mu katawuni mbuuza kugomba egombolola liriwa nga balindaga just ekkubo eri opposite n'egombolola ate weewali ekyaki bagita batya ndeje Miracle Revival Amina tuyanza ne tuyanzige muganda wafa subscribe nza like nza commenting okoze chamani yeze party given by Kagaati the gospel music apostle mo para fine the gospel music na